Weba ine charity. National Drug Authority kitongole ekya government ekyateekebwawo government okulungamya n'okulondoola omutindo gw'eddagala mu Uganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti eddagala lyaffe lituyamba nnyo bwe tuba tulwadde, naye singa wabaawo okussaamuko mu mutindo gwalyo kiyinza okuvaamu obulabe. Kati mwe muri testinga ne mulaba nti lirungi oba si lirungi. Kakati eddagala lino tuligoberera okutandikira ddala nga bakyaliyiiya buli buyiiya, nga omunnasayansi akyagezaako diyiiya. Mwalaba wano mu covid government yasalawo negamba naffe tuyiiye vaccine eyaffe, era batandikira eno nga batandika okugitestingira mu bisolo, era ndowooza wawulira gavumenti yagula ku mmese nga bagezaako okukola ki okutandika okuditestinga. Kati tutandikira eyo, era twalina okutunulira mu biwandiiko byabwe baagala kutestinga batya, era eddagala bakozesa litambudde litya mu bisolo. Kati bamala okulikebera mu bisolo ne bamanya nti eno yeddoozi ereeta obulabe, eno yeddoozi etaleeta bulabe, ne batandika okugezesa mu bantu. Bafunayo abantu batonotono nga 10 ne babakubamu ku ddagala ne balaba likola litya. Simanyi oba wali ewaddeyo nawe bagezeseemuko. Nga musasudde meka singa linyinza nengenderayo. Anti kakati ekibeerawo nti singa batestinga eddagala lino baafuna abantu batira volunteers ne bagamba wandyagadde bakugeza. It's a matter of volunteering. Yes. Kasente wadde kasente kabeera ate sifa abatestinga naye abannasayansi ababeera bakebera eddagala lino be banoonya abantu ng'abo ne bagamba charity wandyagadde tugezeseeko, kati ne bagubuulira nti tujja kusasulayo akasente bwe kati. Oluusi mu nsi ezo bwenfa nga limpitiriddeko tofa bubi. Kale mubeeramu ekyo bwe kityo ne bafunayo abantu baabwe abo ne babagezesa n'osanga kati baba bagezesa ne balaba naye kati ate liba ligenderera endwadde eggundi n'eggundi. Kati ate nze mba siri mulwadde wa ndwadde eyo. Kakati wano we batandikira bagezaako kulaba eddagala lino doozi yaalyo yetya etaleeta bulabe. Kati baata banatandika nnyo okukebera eddagala kukola kwalyo, naye batandise okulaba doozi ki abantu bano tubakuba milligrams 2 tebafuna buzibu. Kati baba bakebera, kati bala bategera doozi entuufu, kati ne batandika okukebera mu balwadde bennyini abalina obulwadde obwo. Bafuna abantu nga 10 mu phase gye tuyita phase 2 ne bakebera ne balaba eddagala lino likola. Naye nga bakebera eddagala lino okukola bakebera n'obulabe ne balaba bulabe ki abantu be bafuna. Ne bwesanga nti mu kukebera kuno balaba nti mu bantu 10 be tuwadde eddagala lino abantu 2 basesema, abantu 2 omutwe gwabaluma, abantu 2 baafuna oluwere n'ebintu bwe bityo. Kati bino babiwandiika. Kakati bwe batuuka wano nga baleese eddagala lino kwendiye ne bagatwagala diteeka ku katale. Nga bamaze okunoonyereza byonna biwedde, balina empapula zaabwe ne records bamaze okulaba. Ne babanjulira. Ne bagamba kati muna eddagala lino tulireese lijjanjaba obulwadde bwe buti, naye ne bino bye bizibu ebiriko bane mulaba mutya. Kati naffe ne tutunula mu biwandiiko ebyo ne tugamba okusinziira ku bulwadde bwe tulina eddagala lino liyinza okuba ery'omugaso, yadde lireetayo omutwe n'oluwere n'okusesema, tujja kulaba engeri gye tubikwataganya tusobole okujjanjaba obulwadde buno. Kati NDA following eddagala okuva gye balitandikira oddinoonyereza paka wano okusoma ebiwandiiko ebyo ne tusalawo eddagala lino balitukanye okubeera ku katale, ate bwe batandika oddikola eri mu factory naye tugendayo ne tutandika olondoola factory zino zikola mu ngeri nnungi ya mutindo, eddagala likola bulungi. Kati bwe tulirondoola eyo ne bwe lijja wano eno okuyingira mu ggwanga wali ku booda nawo tulijjawo ne tulikebera, era tewali muntu akkirizibwa kweta ddagala nga tumaze okukola ki kwekebejja. Kati lindako bali bamaze okukola research waabwe buli kimu bakiina mu buwandiike, si nti mwaliyo mulabe okunoonyereza okwo practically
sicho tubeerayo kati bamaze obbibawa mubeerayo nkugaye tutandikira eri nabo okay tugenda kukolera wano nawo ne tujja ne tulabawo be bano abantu betufunye abakkiriza okuvolontiyaringa okubeera mu research yaffe nabo ne tubakebera temubafa osinze era buli musayi gwe mubajjeeko mugutesitingirawa bina bina tukola ki tubifolowinga tutambula nabo tugezaako okulaba byebakola ddala byebyo kyova olaba eddagala lino bwe lifuluma tuba tusobola nga NDO okugamba nti mubutuufu eddagala lino omunnayuganda yalyesige terina buzibu wabula ate osanga eddagala NDO eryetatunuddeeko ate tusobola kukakasa kyova olaba tukubiriza nnyo abantu oba ogula eddagala following eddagala eryo NDA lyekoze eki lyekakasiza era eddagala ebisinga libeera mu drug outlets NDA zeyakakasa ezina license yaffe eya NDA awo osobola okukakasa nti naye ate taata nkubuulire eddagala lino oluusi litukola bubi ate nga lyayise mu mikono gyammwe katubanze tuwumuleho kake nzija kugaruka ekibuuzo ekyo ninza kugaruka nkimubuuze emibazi emwe nibagitwa etukora kubi completely should we always expect ng'okuza kumira omubazi nahateekwa kugira ekizibu ekyakubaho bishubaha bwenti nibikiriza ngu rituhikyeho kandi ryine obuzibu obwe katuhumure tuze omu butima bw'abashubuzi nituza kugaruka n'omwami Julius atugarukemu ekibuuzo ekyo guma nitu tukiine ab'ekitongore kya National Drug Authority omwami Julius Mayenga niwaryaha Mayengo thank you nanahika kibuuzo ekikugira ngo shikamwakyebire kamwashyikireyo mukareba ngo omubazi gwine kuba nigushohora still emibazi egi kanetukora kubi nangwa n'obumwe ndijo gumukora kubi munonga kugira ngo ayine kugarukana n'aha kitanda noja ngu omwe mba mutaragarajarra amagara gitu mukateeka kakati ngezaako okuwa ekyokulabirako nti eddagala lino liringa ekintu kyonna mu bulamu waliwo olumu poliisi we yafulumya report eya accidents z'ababoda niraga nti ababoda oba 100 baali bafudde n'abantu abazitambulirako naye era bulijjo tukola okusalawo ne tulinnya boda tusigala tulinnya kitegeeza nti buli kintu mu bulamu kirina ekirungi n'ekibi naye olina okusalawo okukola okusalawo nogamba okusinziira ku magaso gye ngenda okufuna mu kintu kino kankikozese newankubadde waliwo obuzibu bwekiyinza oleeta kyova olaba abanyimba alaffe tukyalinnya boda yadde tukimanyi nti sawa yonna eyinza okukola ki okukuba ekigo n'olemala kati n'eddagala lyo bwetyo bwe liri nga bwe twogedde wali nti eddagala lino batandika oddinoonyerezaako era balaba obulabe obuliriko naye nga osira balisibye wali eri nti lirina omugaso gwe ligenda okukola ki okutuleetera kakati naffe bwe tulifuna okusoma okusalawo nti lijje katale tuba tunuulidde obulabe bwe lirina n'omugaso gwe ligenda otuwa tusalawo tubalansinga eryato netugana wano tuyitawo abantu baffe tubawe eddagala lino kakati bwe mbanga omuntu amize eddagala nerimu obulabe tekitegeeza nti no tuba tulagajjadde omulimu gwaffe wabula eddagala lyonna lirina obulabe bwe lireeta olw'ensonga ez'enjawulo waliwo abantu abamu because genes zaffe tezifaanagana endaga butonde zaffe tezifaanagana muiramu osanga omuntu ng'ekintu ekimu kimukola bubi ate omulala ng'akirya nekitamukola bubi omuntu abyekipenye mwe yawaraki asindo nidanywa nkikuma okay kadde eddagala bwe liri jasangamu abantu abamu nga bwamira tugeze eddagala nga septrini oba penicillins ezo ng'ayinza okuzimba omubiri munawe mwita kuhaga n'abeera nga naye ate nga gw'olimira n'okutaba na buzibu okitegeera so that genetic difference oluusi evaamu obuzibu obwo naye nga si nti eddagala lyoyo bbi nga ddyo naye n'ekirala mubeeramu eddagala lino nga likonta n'oluusi bwe twasanga nga tumira amadagala mangi ku ssaawa y'emu kadi no ne likolagana ne lino ne livaamu engeri y'akatwa n'osanga nga ate likuleetedde ki obuzibu oba eddagala mulimu amadagala agamu emmere gye litakolagana nalyo
ne bagamba eddagala lino tolirya na mmere gundi oba tonywa mata aye ne mbamu ne bagamba nywa n'amata aye ne bagamba tonywa n'amata okitegeera kakati mulimu okukontana okwo emmere esinga okukontana n'eddagala gwe mwenge naye ate abantu baffe tulisi tebakirowoozaako ekyo amusanga ndi mulwadde naye bampeeyo ekipaawo kati wesanga naye afunye eki obuzibu mu ddagala okitegeera kakati mulimu ate n'ekirala ekiteeta obuzibu nti amadagala gano mulimu endwadde ezimu ze tuba tulina nga zikontana n'amadagala agamu nti tugeze omulwadde wa asima mulimu amadagala gatalina kumira nga tegajjanjaba asima gajjanjaba bintu birala naye nga woba olina asima tosaanidde kumira amadagala wadde olina endwadde endala ne asima nga mwali kati tosobola kujjanjaba eno neddagala liri kuba olina eddagala lirina kyerikola ku bulwadde bwo bwa asima ne libuleetera okukola ki okuva mu bulwadde obulala kati abalwadde ba pressure nabo mulimu amadagala agamu ge balina okumira n'obwegendereza kati tugeze pressure abamu abasajja bakozesa viagra tugeze viagra alina obuzibu bwaleeta mu bantu abalina pressure era kiba kyetaaga omusawo nga yakupimidde kivola oluusi osanga abantu abamu nga yamira viagra ne bamusanga oba mulungi oba wanga yafudde because tebafuddeeyo kwetegeeza so mulimu endwadde ezimu z'obeera nazo nga zikontana n'amalagala agamu kati n'ekintu ekirala oluusi ekivaako obuzibu kye tuyita errors ensobi ezikolebwa mu nkozesa y'eddagala gwe togoberedde musawo kyagambye n'okozesa bubi eddagala lyo ne likuviiramu obulabe ekyo kibeerawo naddala abantu abakozesa nnyo okwewa eddagala nze omutwe gunnuma nze manyi kyenjagala n'otambula n'ogenda ku famasi nze ndowooza musujja gwe gunnuma n'otambula n'ogenda wa famasi n'ogula eddagala nga tosoose kugenda wa musawo kye tuyita self medication nayo kireeta nnyo obulabe obuva mu ddagala so ne weesanga okoze errors oba omize doozi nkyamu oba owadde eddagala omuntu atalina ddimira erikuviiramu ki obulabe bwonna n'entereka y'eddagala yennyini essa omutindo gw'eddagala omuntu ayinza okutereka eddagala eri mu kamooli oba wa agenda odijjayo ngaomutindo gwakoze ki yeefumbye ne likola ki kemiko endala kati kyovola tukubiriza abantu ogula eddagala mu pharmacies ne drug shop NDA zewadde license kuba byonna tubikebera batereka kikibuzo ekirungi amapharmacy gonna n'amadrug shop aga NDA gewadde license eyo balina ogiwanika waggulu era oluyingira bwoti oba ogiraba kyesooka okunoonya singa nga tebagiina oliwaddemba okubabuza naye mmwe ddala ndi yabawo olukusa ddala nga temulina ki license kuba bonna tubikebera ne tulaba batereka batya eddagala baligira mulimu amadagala geetaaga okuba mu fridge oli omulwadde wa sukaali bamuwa eddagala lirina kuba mu fridge naye nga talina na fridge olumala ogamba eddagala terikola oluusi linkoze bubi naye ng'obuzibu buli mu nkwata yaalyo enva kwekyo so eddagala lyonna lirina obuzibu bwe lireeta mulimu n'ababeera n'obulumi obungi ne bamugamba ndabika okusinziira ku bwe nnina kanyongeremuko kati waliwo abantu nga bali specific nga bo ogamba nti ono bw'omuwa eddagala bweriti ne bweriti ateekebwa okuyisibwa obubi okwongereza kwabo b'otugambye ekisookera ddala mulimu abantu fera kyengusosoga nti fenafena obulabe buyinza busobola okuva mu ddagala naye mulimu abantu abamu ate abali ab'enkizo mu mikisa gyabwe nga gya waggulu abasookera ddala be bantu abakyala ab'embuto era oba ogwa mu bitu bino bingenda okwogera kuba tugenda okwegendereza ennyo ng'okozesa eddagala akati abakyala ab'embuto bo kumpi buli ddagala balina okwegendereza oba ng'olubuto togeza nako kwewa ddagala buli kimu yita wa musawo because eddagala gwe saawa yonna likuleetera obulabe naye ate n'omwana limuleetera ddala obulabe tulina amadagala mangi agasala placenta nga bw'olimira lisala ne liyingira omwana naye ne limutuukako
Ubwo muri wo rutaho umucanyuma ikaha mwana. Okay. Niwe sanga omwana tebamuzadde nga alina obuzibu because eddagala gwe wakola ki wamira kale tulina n'abantu abamu ayakaddala abakyala kambasimbeko essira mulimu amadagala abakyala ge bamira oba waliwo example gye tetumanyi mu science eddagala waliwo eddagala bayita diethylstilbest baalikozesanga wakati wa 1940 mpaka 1970 naye bakizuula nti abakyala bonna abalikozesa nga bali lubuto abaana baabwe abawala bafuna obuzibu nga tebazaala obanga we bazaala abaana abalina obuzibu balina malformation buli yalimira ng'ali lubuto omwana we bwe yazaala nga muwala teyazaala oba bwe kibawo n'afuna olubuto omwana naye tavaayo bulungi so kaakati kikulaga nti bw'oba oli lubuto obuzibu buyinza okutuukako gwe buyinza okutuuka ku mwana oba so olina okuba omwegendereza nnyo oba oli lubuto obuteewa amadagala oba olina okufa nnyo okugenda ew'omusawo abalala be bayonsa bw'oba oyonsa eddagala lino limanyi okuyingira mu mata erimu omwana gayonka nosanga ate omwana kati naye oli mukusimba ddoozi buli wayonka omusimba ddoozi nosanga omwana afunye ekituyita jondisi olw'okuba ekibumba kye kitandisa okufuna obuzibu yero mu mubiri so omuntu ayonsa yenna naye yeetaaga okuba omwegendeza notamala nti nebbanga yaŋambye kati awumira kano kankolera naawe ng'omira awo okola ensobi ojja kusanga ng'ofunye obuzibu buno bwe twogerako kakati abalala be bantu abakuze mu myaka elderly kuba buli bw'okula ebitundu bye eby'omubiri ebisinga bitandika okunafuwa naye ate mulimu ebitundu mu mubiri ebiyamba ennyo okukuba eddagala lino okulijja ki mu mubiri kati ng'ekibumba n'ensigo kati weba tebikola bulungi kitegeeza eddagala lino lyetuuma mangu muki mu mubiri erikuviiramu obulabe kati oba olina jjajjaawo oba ggwe jjajja tomala kozesa ddagala kuba gweoli mu mbeera ate ya buzibu nti saawa yonna edumira eddagala nosanga omukadde nga yazimba ebigere si nti lwa bukadde ni lwa ddagala lyakola ki lyakozesa amadagala aga pressure agamu ago oba ogakozeseza bubi wesanga nga kuleetedde okuzimba ebigere engalo omukadde n'abeerawo nga mulwadde naye ng'ate buzibu buva ku ddagala abantu abalala be baana abato oba olina obwana obuto obwo tomala nti mumuwe ku kino mumuwe ku kiri ndooza abaana bano ebitundu byabwe nabyo biba bikyakula bukuzi so kati bw'obiteekako pressure ebiseera ebisinga nabyo bikola ki bifeiringa nowesanga nga ddagala limuleetedde obulabe mu ngeri emu oba endala alina omuliro nova wali nomuwa kipanado extra n'omusimba busimbi gwe nga bw'olabye nga tolina prescription tolowoozezza ku ddala omwana waliwo n'ebihabo bino kati nemuteekamu ate awo wenzija waliwo kati abo bebanoenjagadde okwongera okusimbako esira nti omwana omuwadde ekipanado neryekinankole nalyo nomuwa ate ebihabo bino nabyo amadagala agasinga bagajja mu bimera n'ebihabo bino birimu chemicals apaana dokita njagala kukitegeera bulungi kati ffe tumanyi nti lino eddagala erya habo lyetukozesa liva mu bintu byaffe bino ebya bulijjo byetulya byetunywa ate bye batera nnyo tugamba badokita nti biba fresh biba birungi buli kaddagala konna akabeeramu kaba katuyamba nnyo nnyo ate tubinywedde nze kankubuulire kati kyogamba nti nabyo bisobola okuba nga biri overdose nga biri mwakatwa nga biri muki oba in relation to gino emirala eddagala lyaffe erya bulijjo kakati abantu balina endowooza eyo naye ate ebimera bino birina amaanyi mangi kankuwa ekimera ng'enjaga oli bw'asangawo ekikoola ky'enjaga gamba kino kikoola tekiri naye bw'okirya kiyinza okukola ki era nnyo buteeka mu kyayi waffe n'osanga nga kigize kakati amadagala mangi ge tulina ge bajja mu bimera because ebimera bino birina chemicals zino ez'amaanyi
nja kuwa ebyokulabirako Queen bamujja mu bimera antu muba mwongeddemu eri nedda tujjamu bujja kiri ne tupurify nga ne tukola so ekimera kiri kyennyini olwedde kirimu kemika eyo tulina kwatemu ava mu bimera okitegeera kakati kikulaga nti ebimera bino nabyo tomala gabizanyirako kuba olwedde neddoozi yennyini ekikola gye kirina togimanyi tolinga ffe nti tujjamu ne tupima ne tumanya nti katukubaddeko miligulams 10 naye bwe kiri ekikoola kyo bw'ofumba tomanya bungi kigujiddemu gwe ng'onywa ogaanze tekirina buzibu ebyo nabyo ate bwesanga nga okitadde ne lino eddagala lyaffe olwa kemiko eri gye kireeta oluusi gyesanga ekontana ne lino nosanga omuntu nga yanywedde ekidagala n'omusanga yenna afunye obuzibu naye nga buva ku kiri ekidagala so lyakyova twateekawo nga ndiye omulamwa gw'okuyita bahabalisi bano tubasomese tubagane nti yes ekintu kino ky'olina kyetaaga okutereeza mutegeere omuntu anywedde ddoozi ki era mulimu kemiko ki myaka ki ebintu ebyo byonna byonna basobole okutereeza mu nkola yaabwe ey'omulimu bewale buno obulabe bwe twogerako kati saawa zino nti yadde eddagala bw'olikozesa lina omugaso naye bw'olikozesa obubi bw'otafolowinga amateeka gaalyo ojja kwesanga kati zi pharmacies ziki wakiri zirina license okuva eri mmwe kati ate herbalists you also still follow kuba nfunyemu okutya kati bahabalisi bano abajja ewaffe ne tutambula nabo okuba bwe bajja tubayisa mu mitendera gyaffe omuli okutegeera eddagala lyabwe netulitwala mu laboratory netukebera ebikolo ebirimu temuli bikolo birina bulabe oluusi olina omanya nti bw'olima omululuuza oba mu lunyankole muguyita omubiriizi n'ogulima ekabaale ne gw'olimye ekalamojja ebikolo bitera okukyuka olw'embeera y'obudde ekimera kino kirina engeri gye kikyusa mu nkola yaakyo okusinziira ku budde bwe kirimu bwe kiba mu budde nga bwankuba kikola ebirungo bya njawulo okuva ku ebibeera nga kiri mu musana okusobola okwebeezaawo nti bwe kiba mu nkuba tekyetaaga kweterekera kuba ennyo ebintu bwebiri ebyokulya naye ate bwe kiba mu musana naye ate bw'okisanga mu musana nga kitegedde nti embeera mbi nga kiri mu kwerwanira nakweterekera mubaamu ate byekikola ebimu byosangayo oluusi ate tobyetaaga kakati ne wojje ekimera kino ne sizoni mwokijje biditamininga bisalawo nnyo kinene ku kirungo ki kyogenda okufuna mu kimera so ebyo byonna abahabals tubibanyunya tubagamba okusinziira ku kimera kyogezaako okukozesa weetaaga kukijjayo mu sizoni bweti weetaaga okukijjayo nga kikuze mu bukulu bwe buti ekimera ekito tekiba na birungo byebimu na kikadde kati gwe bw'obanga kirungo ky'onoonya kiri mu kimera kito naye ate ng'oli ku tti ekkadde kwotema oyinza okusanga ebirungo byaggwamu yemu baga munywe kadomola naye ate wakijja ku muti mukadde kiri mu kirungo kito mu kimera kito oba ekirungo ky'onoonya kiri mu bikoola naye ate gw'oli ku mirandira gy'okolaki gy'ofumba gy'okozesa kati tubalungamya ku bintu ebyo netukebera mu laboratory netutegeera ebirungo ebyo netutegeera nti temuli birungo bikyamu kuba tulina ebirungo bye tumanyi nti ekimera bwe kibaamu ekirungo bwekiti kyonoona ensigo bwe kibaamu ekirungo bwekiti kyonoona ekibumba bakijjamu olubuto byonna ebyo koze obulungi ebimera bingi birina ebirungo ebyonoonaakati kasita tukikebera netumanya nti mwekiri tugamba mukama waffe kino tukijja kikkiriza kuki kukatale okusobola tuyine omwami Julius okuruga mu National Drug Authority abaana bari kukyebera emibazi yoona erikuba neetambura omu ihanga lyaitu erya Uganda erikuruga omunda na nerikuruga aheeru y'ihanga tukimwine aha konka hati twaza kuhumuraho kakye okugaruka kwaitu ebuuzo tukimwiniire bingi konka ninyenda manye ngonkamanya nta ng'omubazi ogunamira gwatandika kundetera okutahurira gye ningashi okutabagye katuhumure nitugaruka
tabarukayo omukahumuro twagaruka n'omwami Julius okorwa mu National Drug Authority abana bakuchebera omutindo ogw'emibazi oba n'ey'ekishaka oba n'egy'ekijungu eri kuba eri omwihanga na n'eri kutaha omwihanga twatushiri aha kibuuzo ekyankigamba ahari herbalists ninga sha bari kukozesa emibazi eitwete y'ekinyankore endagara enyankore endagara Uganda endagara na Rwanda endagara nanti lyarayisinse ejo kandi bingi how do you control them how do they get licenses numwibuja mbakwata ryari ngo abatabari mu mateka too much on us really hari za energy drinks so many things really so ngayamba ngamba nti bwe tumala okwita mitendere ejo jonna tuba wache twita notification yeringa license okay tumaze nokebera gye bakolera eddagala eryo tunayo tutuukayo netulaba bakolera wayonjo bapimya bulungi omanyi oyinza okubeera ng'okola naye nga ne mizaani gy'opimisa tepima bulungi nga nfu ng'ogamba ntaddemu kiro emu naye ng'epima kiro 2 ebyo omanyi eddagala mistake ng'eyo ebisobola okukola overdose omuntu n'afuna obuzibu so byonna tubikebera bwe tulaba nga bikola bulungi netukuba notification eyo era tulina list eyo ey'abantu abali approved abali notification era tubakkiriza n'okukiteeka ku ddagala lyabwe wali nti tuli notified by NDA okukakasa nti kati ddala eddagala eryo NDA alikeberako okitegeera so kati omuntu yenna akozesa eddagala olina okugoberera ekyo n'omanya nti bano NDA yabatunulako kati abalala abatali mu gundi eyo abo bo tetuyinza kukakasa nti nno ddala batukanye n'omutindo era oba ogula herbs ezo ebiseera ebisinga tubawabula nti muligule mu pharmacies temugula ku bana abatembeeyi tulina bana abatembeeyi abeeta bamasaaya abo batambulawo bonna ebiddagala bye tubimanyi era biyinza obbaviramu obulabe kati bano ba energy drinks challenge eriwo nti bo ate teeka libabalanga mmere babalanga olaba juice oba ekyokunywa kyonna ekirala kigwa mu ttuluba eryo kati NDA etteeka terituwa buyinza kukola ki baregulatinga so wakati newesanga nga waliwo bajjanga kyakulya naye ate batuuka katale ne bakola ki ne batandika okwongeramu nti ayi bannange betugongeramu n'amaanyi g'ekisajja ate waliwo n'okunoonyereza kwe twakola ng'abantu abamu basekula amadagala gaffe gano aga bulijjo ne bayiwa muki mu madagala gaabwe twasampulinga amadagala ag'enjawulo bwe twatwala mu laabu twagenda olaba ng'agamu abo gamanyi gisajja ate bayiwamu Viagra ate kati weesanze kiti kye naggambye nti omuntu oba olina pressure ate n'omira Viagra mu ddoozi enkyamu ayinza okuleetera obuzibu olaba obuzibu bwe tomanyi nabwo wanywedde ng'anywa juice kumbe mulimu eddagala n'ofuna obuzibu so kati ebyo byonna bitambulira awo mu bya habo kati ku kibuuzo kiri kye twali twogerako nti omuntu ayinza kumanya atya nti eddagala lino lifuuse lya bulabe eriye era akola atya era tukijja okusembyayo okwogerako nti ekizibu ekiri ku bulabe oba mu ddagala nti ebiseera ebisinga butera okufaanana n'endwadde endala kuba eddagala lireeta okusesema omutwe okuddukana biki bwe bityo naye ate n'obulwadde obulala bubireeta kakati oluusi ebiseera ebisinga tuyinza okukalubizibwa okwawula naye omuntu ayinza kwawula atya oba okumanya ekisookera ddala kwe kusooka okuba ne information n'obubaka ku ddagala eryo eddagala lino lijja n'obupapula bw'osomako oluusi ebintu ebisinga ebyo okuva mu kunoonyereza kuli kwe twayogedde kuba babiwandiise mu kapapula ako naye simanyi kyayitegwe wali okasomye kapapula ako kasoma ate ntera nnyo n'okugenda deep nemanya kano ke bawandiise kano akasooka kabamu kikategeeza kikawonya ki nze ntera nnyo oli wanjawulo naye abantu abasinga tebabusoma obuntu obwo nti kati awo wotandikira n'ogamba eddagala lino mu bantu abamu liyinza okuleetera obuteebaka kati bw'ogenda okulaba nga naawe tulo tukubuze osobola okumanya nti eddagala lino likoze eki lireesaako naye n'ekirala oba tonava wa musawo musabe akunnyonnyole eddagala lino lyompadde lireeta nyinza kufuna buzibu ki ye lijjanjaba ki kubantu abamu lusumira eddagala nga lutegedde kubala amadagala 3 ge bampadde liriwo erijjanjaba omutwe
painkiller liriwo eryejjanjabira ddala endwadde yange ennyigi ennina kati noisanga nga nakyo tokitegeere so okumanya ku ddagala lyaffe kikulu n'osobola okwawula nti okusinziira ku lubuto engeri gye lunumamu ate wano omusawo yaŋŋambye oba nsomye naye ndaba nti eddagala lino lireeta kino ekyo nakyo kisobola okuyamba ate tulina amadagala classes nti senga wali oba ofunye obuzibu ku ddagala tulina amadagala tugeze nga penicillins omugwa zino cefixime ceftriaxone biki ebyo nti oluusi ebiseera ebisinga oba eddagala erimu kwago likola bubi ebiseera ebisinga amadagala gonna mu class eyo gaba gasobola okukola obubi oluusi ebiseera ebisinga aba tolina gakozesa so olina okubuuza omusawo noba n'okukigoberera naye oba ofunye obuzibu ku ddagala oba ng'osuubiriza because ebiseera ebisinga oba osuubiriza nkusaba ekisookera ddala ky'oba olina okukola kwe kutegeeza omusawo oba okuddayo omusawo oba tusobodde kuddayo mutegeeze kubanga ebiseera ebisinga tekitegeeza nti buli ofuna obuzibu ku ddagala olina okuliyimiriza kuba mulimu endwadde ezimu ng'ate eddagala okyalyetaaga bw'olivaako bwoti ate obulwadde oba ogenda kukola ki kubwongeza so omusawo yonna alina obukugu n'amagezi okusalawo ki ekituufu ekyokukola oba kusigala ku ddagala eryo n'abaako ekirala kyakwongerako kikuyambe oba okukendeeza ddoozi oba okuwa eddagala eddala likuyamba okujjanjaba obulwadde bw'olina oba n'okukuwa kye tuyita antidote kuba mbeeramu obulawo muva obuddagala bweyetanga waliwo amadagala agamu agasobola okukiyimiriza edda twamiranga kwinini ng'asiiwa naye nga waliwo akanakerenda ke bakuweerako nekayimiriza okusiiwa okitegeeza so ebyo byonna tubikola so omuntu yenna aba ofunye obuzibu ku ddagala lyo tegeeza omusawo mangu asobole okuyamba mulimu kati nga kiri kitwageddeko allergies eziva ku ddagala allergy eyo bw'ogigayaalirira zitta n'okutta yes so naye ate nga baba mugirabye mangu n'okitegeeza omusawo amadagala weegali mangi agasobola okuyamba n'otafuna ki buzibu so ekyo kikole mangu naye ate bw'omala ffe nga National Drug Authority twagala nnyo okumanya obulabe bwonna obuba butuuse ku bantu kitwanguyira okutegeera amangu ddagala ki erina obukyamu nti oba lireese obuzibu nga obuzibu buzze tugeze owaliwo eddagala nga tugeze nga twali tukozesa vaccines zaffe senga vaccines zino zaali zirina obuzibu bwezireeta netufuna lipoota okuva wano embalala netufuna lipoota okuva ekisolo eggulu ewa kitegeeza mu butuufu waliwo ki obuzibu naye ffenna bwe tusirika National Drug Authority tejja kumanya ekitegeeza nti obuzibu obujja kweyongera ki fenga community twandyagadde nnyo okwogera nammwe aba NDA kubeena abantu batulimba ebintu ne tubikozesa ate ne bitufuukira obuzibu ate ffe bennyini abamanyi abantu abo bakolera wa ate mwe nga temunatuuka how can we contact you kakati tulina enamba yaffe ey'obwereere etali ya airtime toll free ey'obusha teba kunsharaho nawa yabusha yego 0800 M0M mwenda emirundi 3 nza kushaba sebo okitugarukire mwaka abataro ready nza kugigarukamu eri 0800 M0M mwenda emirundi 3 mwenda nkaya polisi egi niya busha yes kandi tulina endiijo eya WhatsApp omulembe gwa digital abantu nibenda kukozesa WhatsApp notuhereza ka message obutumwa bwawe 074 0 emirundi 3 074 amakumi abiri chanzo egi neya WhatsApp kandi nohereza obutumwa bwawe namba ezi nitukugarukamu nanishaba ngo tugambire imwahi muri kushangwa in case twantuzenjerayo kwe tubatayaayire then nanda otsina no kutsiba kare
we bari charity National Drug Authority ina offices nyingi muri mu Uganda. Office enkuru ni area Buganda Road Kampareje kandi aho mu kichwekeji ekya Murimbarara na Ankole turi office za zitwa Boma muryaha mubarana turi barana Boma mba mwendo information yona mgitunga ngenda kubebaza abatureba TV West program ya SISIIMUKA nimbendeza Christmas Twine Julius nizo twendeza Christmas enungi kandi aba National Drug Authority mwebare kututekaho mukija mukashoborera abantu ekiri kugenda mbisho mkwate nembazi ero kwata amagara gitu kabanya Uganda webari yo waguma nitwe habwa program ya SISIIMUKA twaza kumura twaza kweza muze yusinsi nakireche awaisha chitere nkenga mbayeri igenda anu ikora SISIIMUKA guma nitwe utakargaho